Webaza okwekumira ku Bukedde TV. Tuva mu kuumulamu okwo nenga tutali mu program Ekitiibwa Kya Buganda. Tukyagendera ddala maaso tutunuulira obukulu, obulombolombo n'emiramwa egiri mu Okwabya olumbe mu Buganda. Bingi nnyo bitugenda okuyiga, ayagala okufunako wowandiika kubanga bino bye bigatta ettaffaali kutwala Buganda mu maaso. Ku lubalaza olwo kwe bamuteerako oba ku mulyango gw'ennyumba ya kitaawe gwagenda okusikira bajjajjaawe kwe bamuteekera awo. Kati tulina embalaza ezirina eki naye luli edda twakozesanga kiki kisasi kubanga kyekyalinga ku nnyumba nga kifunda bwe kiti tebavanga bamuteekawo ng'ekigenderwa kyabwe n'abali ebweru n'abali ludda bamulabe n'abamubanja nti ayinza okuba nga si mwana wa waka nga bakira aŋoolera wali ne bamuggyako. N'ekyokubiri mu Buganda tetusaba muzeewe okwalula abaana batali baalule baleeta embojjanyi mu maka naye babanga okakasa nti mwana we wamwalula ekyo kiba era neerabidde akantu akamu nti bwe tuba tumaliriza eri okugira nga tufulumizza olumbe tukwata enkejje tugikasuka mu kyoto kiri nga nti gwe male yakwalula esiridde ono case mamutegeeza ki nti okumufundikira nti obwo bukomye tokyadda mu nju awampi wazaayirwa ne bakuziika mu mulyango todda. Genze n'oyogera ku bintu ebibeera mu Okwabya olumbe n'obitumenyera. Mu bino mulimu effumu ne mubeeramu olubugo ne mubeeramu akambe n'ebintu ebirala. Twebuuza kika ki eky'olubugo ekisumikibwa? Olubugo lwa kimoto olulungi olusanyusa abantu mu maaso, olugonvu oluweweera lwe liteekwa okubanga lwe lukozesebwa. Era olubugo bwe busika. Genze n'oyogera ku bintu ebibeera mu Okwabya olumbe n'obitumenyera. Mu bino mulimu effumu ne mubeeramu olubugo ne mubeeramu akambe n'ebintu ebirala. Twebuuza kika ki eky'olubugo ekisumikibwa? Olubugo lwa kimoto olulungi olusanyusa abantu mu maaso, olugonvu oluweweera lwe liteekwa okubanga lwe lukozesebwa. Era olubugo bwe busika. Lujjibwa buli we tusanze batulina ekifo ekyekusifu nti wano tujja olubugo olugenda okusomeka. Edda abantu bakomaganga buli maka naye kati tebakyakomaga basanga mu masaŋŋanzira oba mu butale. Kyentegeeza nti amasaŋŋanzira bwe butaba mu makaago ogula buguzi n'oleeta naye ng'onoonya olubugo olulungi olwa kimote olunasanyusa abantu nabo nga balulaba nga teruli mu birakalaka. Tudde kambe tulina akambe k'Omuganda n'obwambe bw'ennaku zino. Kambe ki ketuwa gwe bagenda okusomeka? Akambe akalina ekiti ekiddugavu kekaweebwa omuntu asise kubanga kali mu buwangwa bwaffe kali mu bwawalumbe. Kyetuva tukakozesa nga kakiti kiddugavu nti osikidde oyo yafa era kekateekebwako abasika abafu abafudde akambe ako nga kitegeeza nti kaaki kekooyo. Era omukyala bw'akabeera nako aba alina kyasika mu bwassenga bwe kabeera nti yafa n'akamuwolekera yafa n'akola atya n'akamulekera. Kakati obadde onnyonnyola n'oyogera ku mafumu nti oba oli awo kyekimu ku bintu ebikakasa nti gwe omusika omusajja bw'abula effumu aba kisajjasajja. Ogambye ki? Omusajja bw'abula effumu aba kisajjasajja. N'ab'ennaku zino n'olwaleero gwe tegeera butegeezi nti obeera kisajjasajja kubanga tolina ffumu oba obulidde eri ebweru naye eri omunda nkomyawo. Kakati nga bw'oyogedde nti atalina ffumu abeera kisajjasajja, tulina ebika by'amafumu ebiwerako. Kati nga ffe abalangira tulina amafumu agaffe ge tumanyi. Ffumu ki lye tuwa omusika? Effumu erina omugongo naye nga lya kyanga. Tomuwa liddugavu kubanga eriri mu bwaddungu oba mu bwawalumbe ery'abayizzi tomuwa. Omuweeri eririna omugongo. Omusajja oyo abeere n'omugongo mu kikolwa. Effumu kitiibwa kya Buganda. Effumu kitiibwa kya Muganda. Basabo ne bannyaba ekitiibwa ekyo nti effumu lino wansi nga bwe liriko omuwunda guno ogwo omuwunda kitegeeza
nti ekika kyonna oba olujja lwonna luddemu lwewunde lube nga lukuŋŋaana era nga luli wamu. Basabo ne bannyabo luno lunyago, naye ekyaluyisa olunyago omuntu ayinza obutamanya lwaki lunyago, kubanga Omuganda bw'amala okuba n'effumu aba ayolekedde ogenda ku lutabaalo. Bw'ayolekera ogenda ku lutabaalo, eyo gy'aba alaze agenda okunyaga ebyo byasobola okuddizaawo ekika kye oba byasobola okuddiza olujja lwe. Kaakati luno kye bava baluyita olunyago. Ti bw'omulaba akutte effumu aba ayolekera lutabaalo. Kaakati olutabaalo olwo lubaako olunyago. Kaakati ku ffumu lino ate eno gye bali buteeka ne baliyita effumu wano ku kamwa, naye liramu omugongo guno wakati nti agenda okulitabaaza ate kubanga alina omugongo era ng'asalawo, kubanga bw'asalawo obubi ayinza okufunita mutabaazi munne ow'obwereere. Bw'asalawo obulungi basobola okuyigga ensolo ne bagigabana. Ate eno gye badde eno waliyo obwogi obusala erudda n'erudda. Kaakati obwogi buno nti omalanga kuyimirira n'osalawo erudda n'erudda, kye bava baga nti tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi, ky'ovola nti tulikozesa mu busika. Lirina olulimi waggulu ekitegeeza nti oyatulanga era oyogeranga. Lirina omugongo kwe kusala omusango ng'osala mu bawala n'abalenzi. Lirina obwogi bwa mirundi ebiri, abawala n'abaki n'abalenzi. Lirina olunyago. Olunyago ekijigo kwe kugatta abawala n'abalenzi obagattire wamu. Kakati ekijigo ekyo bw'okiyingiza mu muti gwe bayita olunyago. Ekikuliyisa olunyago ekintu kyonna ky'otolinaako kibadde ky'otolina oba onyaze kinaze kinyage kyoba n'onyaga. Kaakati lirina omuwunda nga tonnaleeta eri mu butabaazi naki n'embusika tulikozesa ne lijjayo ekitiibwa ky'omugenzi oyo nti ddala omusika gwe bataddewo ajja kusalangawo ng'omutabaazi oyo oba ng'Omuganda oyo bwe yakola ki bwe yasalawo. Era n'olunyago luno singa osinziire ennyo nga tonnasalawo olunyago luno lumenyeka ne lukulaga nti ky'obadde ogenda okukola nno si kituufu. Era olunyago luno lulagula. Singa oba okutta effumu eryo ne limenyekamu otegeerawo nti ky'obadde ogenda okukola kiriko ekitagenda bulungi. Wekunywera naye omunda baateekangamu abantu ab'edda Baganda nga bawundamu ekintu omwo batateekamu ekintu ekitegeeza nti bawunze, naye nga onywera obuzira bwe buvaawa mu kusimbula kyebava bakunywereza wansi effumu n'olikulira. Singa tewabeerangawo ffumu eryo twakozesanga ki? Basaba ne bannyaba Abaganda effumu lino tilyayimirirawo ku lwa muntu yekka. Effumu lino lyayimirirawo ku bwa Katonda. Effumu lino lyayimirirawo ku lw'emizimu gy'abajjajja bafu abo abaasooka. Kyova olaba nti bagamba Jjumba ow'omusanvu, naye omusanvu babala mafumu. Kakati omusika yenna ekifundikwa n'effumu bwe bamala okubimuwa baba bamaze omuwa obusika bwonna, kubanga obuyinza bw'Omuganda butambulira mu ffumu. Omuganda nga agenda okutabaala mafumu gaali gajenjeero, kubanga ne wamuliraana watasobolanga kulijjayo nga lyeyazikwa. Naye nga okweyazika nga si kya buwangwa baffe okulyeyazika erigenda okugira ki okwabya olumbe. Eryo twali lyabanga lyajjajjaawo mu nju oba eggule oba eddeete ppya. Era nze kyenva neewuunya Omuganda ali eyo olwaleero nga ddala oli Muganda olina n'ekikamu ova ku bika 54 ebya Buganda naye nga tolina ffumu mu nnyumba, kyokka ng'otegeeza nti oli musika. Oluusi nga baakuwa na lumuli, oluusi nga baakuwa na muggo, tomanyi na makulu ga ffumu. Oli muzzukulu wa Zeekeri Kasajja Kasujja, oli muzzukulu wa Batendetto, oli muzzukulu wa Mulyazaawo. Musajja Mulyazaawo yali musajja mufunyi. Tulina jjajjaffe Bigere ali awo Sekiti nga asibuka mpaka Ziwendo ebumpeide. Kale musajja mukulu kusaba obeere muyuze eri eggwanga n'ery'eddiiniyo wamu n'ekika kyo nga kyokulembezanga. Naye nga tukulugenderamu tujja kusitula tukutuuse mu nsi ey'okwesiigisa.
mu njuyo mwe muba temuli bukulembeze bwe muba temuli ffumu temuba bukulembeze kubanga toba butabaazi era omuvubuka yenna eyawasa omwami yenna eyawasa wadde oli musika wadde toli musika oteekwa okuba n'effumu ku ffumu kw'ozimbira ekitiibwa ky'amakaago ku ffumu kwe kuli ekitiibwa kya Buganda. Sebo sekisambu kwasize fumu eryo siri akufumita abantu bano bonna bolaba fumu eryo ibeera mu njuyo naye obuzibu obubadde bukutuukiridde osobola okwerwanako naddala mu budde obw'ekiro oba tolaba wala nabwe gutyo obeeranga musajja omunywevu ng'olunyago luno lw'okutte kuliko ebigere kuliko n'omutwe kuliko n'olulimi obeeranga mwogi ate olabanga wala tosaliranga ensonga mu lwatu nga tonnaba kuzza abantu ku mmeeza bw'ogenda kusalira nsonga oli musajja mukulu era b'osikidde bangi bajja kujja nga bakusumbuwa enkya n'eggulo naye kino kyenkugamba nti osookanga n'obawuliriza bonna n'obateeka ku mmeeza n'oluvannyuma n'olyoka osala ensonga nga mwenna muli kimu. Ebintu bingi nnyo ebyogerwa nkwabya olumbe twebuuza okwabiriza olumbe kyeki? Okwabiriza muba temulumaze mukyala waafa nobeera mu makaago n'ogamba abeewaabwe kubanga omukyala mutuufu olumbe tebalwabiza wabba balwabiza wa kitaawe ewaabwe kati bwebanga tebalwabiza yo gwetuula mu nnyumba yo ne baganda bo naye yagala kuwasa myaka 3-5 kubanga nagambye nti tewali myaka gye bakomako kwabya lumbe emyaka 3-5 wabeeranga ogera ki kakati balwabirizanga nga balwabiriza mu kikolwa ekyo oba okwabiriza okulala gwe mukazi bweri okuva eri ewaabwe w'omulenzi w'omusajja w'omuwala ne bajja ew'omusajja okwo kuba kwabiriza mu maka g'omusajja bulumbe baba balwabya dda kubanga n'ekita kyotwala eri ku buko kigamba endeese ekita mu mpomuki omusika so si anaasika. Omulungi aliko Bukedde TV ebigambo bya mukadde waffe ebikwatagana ku kwabya olumbe bw'obinyumya oyinza okukeesa obudde ne tukomawo n'enkya naye nkugamba nti olw'obufune bw'obudde tetugenda kubeera nga tusingawo nkwebaza olw'akaseera kalungi kewerekereza n'osigala ku Bukedde TV n'olaba ebirungi etukuleetera ebikwongerako n'okubeera nga n'otwala Buganda maaso. Jjunju Sadat gemanya abadde okutusako pulogulaamu eno sibadde nzekka nga bulijjo era mbadde n'entumwa saka ku kamera ate ne mukyala Bulega ye producer okanga buli kimu kikutuukako nga we wandibadde okyagala. Ssaabasajja Kabaka awangaale mubeere bulungi mweraba.